Yes, mbaniriza akadde kano mwasiibye mutya mwenaje musinzidde okubanga munfollowinga eno bagita Faad TV. Brenda Miles afunye akamwenyumwenyu ku matama, waliwo omugagga ayiwaddeyo kubanga amuwa ennyumba mwagenda okubanga asula. Ono asuubizza okuba nti agenda mukolera ne saloon. Jjukira Brenda Miles munaye kiraga ndowooza kuva dda ayagala nnyo ebintu bya saloon. Era ono asuubizza okubanga amukolera saloon n'okubanga amuyambako obulamu bw'okubanga budda munno, wabula ndowooza kirabika bagenda sooka mutwalako mu rehab. Obwongo bwa Brenda Miles bwatabuka olw'ebiragalalagala by'abadinga akozesa. Ebiragalalagala bye bayita ice ezo gundi z'amaanyi nnyo, zitabula obwongo, zisobola kugamba n'okudamejinga sisitemu yo ey'omubiri. Oluusi bisobola okudamejinga ekibumba ne bikisaanyaawo. Nze newuunya abaana bakozesa enjaga olwo biragalagala bye bakozesa nga by'amaanyi. Kati biragalagala bye bayita ice biragalagala by'amaanyi nnyo. Bw'oba bikozeeko lisaaki, bimu ku biragalagala ebikyasinze okuba nga bisaanyaawo abantu oba abavubuka, ebikyasinze okuba nga bibasaanyaawo. Kati omukyala omunnange, mukyala bano abakyala balinawoko ku ssente era nga alina ennyumba nnyingi nnyo mu bitundu by'e Makindye nga bw'olengerawo. Ennyumba ezisinga ziri self-contained era abasinga bapangisa, wabula akutteko emu asuubizza okuba nti agenda giwa Brenda Miles. Wabula abasinga bakyebuuza nti omukyala ono ali serious, ennyumba yeeyo by'omu ku bifaananyi ebitambuzibwa gye basooddeyo emu ku nnyumba ze z'alina mu bitundu by'e Makindye. Alina ennyumba e Makindye, alina ennyumba e Nakawa, alina ennyumba mu bitundu by'e Mukono, alina ennyumba mu bitundu by'e Muyenga. Mukyala alina ennyumba mpitirivu, ennyumba ze ziri bwe zityo. Ye talina mizigo, ye alina bwe zityo ziba z'amaka naye ng'osobola ogipangisa. Eyo balaga nti gy'agenda okuba nga awa Brenda Miles, wabula agenda sooka kutwalibwa mu rehab. Onaava mu rehab akomezeewo ng'amazeeyo ebbanga eriwerako, ajja asangawo saloon nga yakolebwa dda, kubanga kiraga ayagala nnyo bampi ebintu by'okusiba enviiri Brenda Miles. Newankubadde byakugamba yali abyagala naye byali byagaana, era nga bimu ku byali byamutwala ne Dubai ogenda okukola omulimu ogwo gwabadde akola ki, gwabadde alimu. Wabula ate ndowooza bwe yatuukira ate ne bikola ki, ne bijjukamu ndowooza n'abivaako eby'okukola saloon, n'abyesonyiwa, n'akola ki, n'aba nga ate ali ku birala nnyo. Omukyala y'oyo munnange yagenda okuba nga munnange yeetikka omugugu gwa Brenda Miles. Brenda Miles abazadde baamwesonyiwa, taata we yamuvaako, yamutta. Kubanga taata we y'omu ku abakola ki, abawooninga omwana ono okubanga ng'akola omulimu ogwo gwakola. Kw'ossa n'ebiragalagala byabadde akola ki, byabadde nga akozesa ebyo bye bayita simanya nga ice. Bimu ku biragalagala ebikyasinze okubeera eby'amaanyi mu kusaanyaawo sisitemu y'omubiri, bisobola okukusaanyaawo ne byokya n'ekibumba. Sinewuunya abaana bano bakozesa ebiragalagala bwe biti. Omuntu n'onywa ebiragalagala ng'okimanyi bisobola n'okusaanyaawo ekibumba. Ng'okimanyi okusaanyaawo ekibumba nti oba ogenze kufa. Ate oba onaawona ng'ekibumba kisaanyeewo, ng'ekibumba kisaanyeewo oba onaawona kweri nga bisaanyizaawo ekibumba kyo. Nze mbeewuunya abaana balina emitima. Gwe n'olisikinga obulamu n'okozesa ebiragalagala ebyo ng'okimanyi bigenda kusaanyaawo ekibumba kyo. Omukyala munnange y'oyo yeewaddeyo okwetikka omugugu gwa Brenda Miles. Era bambi Brenda Miles afunye ku buyambi. Abadde basuubiza okuba nga bamuyamba, tewali n'omu alina kyeyakoze wadde nekimulabyeko Calvin Kayanja ng'asuubiza okumukwasaganyizako n'okumuyamba. Ye tena kimu kyeyakozeyo Calvin Kayanja. Naye ng'omukyala ye bw'atyo bwakoze ki? Ye bw'atyo bw'ategeezezza naye nga bateekateeka kumutwalako mu rehab gy'agenda osooka okugenda. Embeera mbi nga bw'okiwulira. Omukyala ayagala asooka abeereko mu rehab, basooke bamutereeze bamujjanjabe bulungi nnyo. Yafa okulaba nga n'ebiragalagala abivaako ebyo, abyesonyiwa abiveeko, kubanga ate bw'anaabisigalako nabo bijja kumusaanyaawo. Kubanga bwe bakolera bizinesi ne bakolera saloon, ennyumba ne bagikuula n'osigala ng'okozesa ebiragalagala ebyo, era tebiyinza kuleka mirembe. Era ojja kkakkana era kwegamba obulamu buli kugamba nga tebutegerekeka. Oba olina kubivaako completely. Kubanga omukyala ono kyayagala era agamba nti wanaaba atwalibwa mu rehab agenda fa okulaba ng'amuggyayo nga baakakasizza nti avudde ku biragalagala ebyo. Asobola okubivaako kubanga abasawo bagamba nti asobola okubivaako n'abyesonyiira ddala kompiti. Omanyi lyabagamba nti ebisesinga omuntu nga badde anywa enjaga bwe kiba kizibu okugivaako. N'omwenge kizibu omuntu okuva ku mwenge okugunywa.
abasinga bagamba dda kituufu. Omuntu asobola kuva ku mwenge kweri. Abamu bagamba nti balaganga baguvuddeko naye nga babinyweyo mu nkukutu. Enjaga baba baginyweyo mu nkukutu. Baba Brenda Maros ebintu byamutabuseeko dda. Naye nga agenda afuna kamwenyumwenyu wabula kyalina okukola omukyala kyamugambye alina okuva ku njaga. Alina okwesonyiwa enjaga. Omukyala amulabudde agenda okwetikka omugugu gwe. Agambye nti munnange ngenda kukukwasaganyizaako nkuyambe kubanga nzinziridde okubanga nkavalinga buli kimu. Ngenda kavalinga buli kimu kye buyitaaga mu bulamu bwo kyonna ngenda kikukolera. Naye njagala ove ku njaga. Omukyala amulabudde n'amugamba ayagala ave ku njaga kubanga ekifo ekusula agenda kukimuwa. Ono abadde asula n'ambifulukwa nno. Abadde talina waasula abazadde baamwesonyiwa bamuvaako. Eri abagamba nti omuzadde tasobola kwesonyiwa mwana we, omuzadde asobola okwesonyiwa omwana we. Ng'omwana amutapudde asobola okumwesonyiwa bulungi nnyo. Nataddamu kumumonitaringa oba kumanya kikimuliko. Kale Brenda Maros bo baamunaava baamwesonyiwa. Wali taata we yamunaaba yamwesonyiwa. Maama ono yabadde agezaako kubanga afaayo ne taata ye yamwesonyiwa yamuvaako omwana. Kati mwabawakana nti omuzadde tasobola kukyawa mwana we, asobola okumukyawa kasita abeera nga byakola bya kisiru nga bibi. Mbeera bulungi. Fa'ad TV gye mbagala nnyo mwena.